Ampuliriza munnange nkulamusizza era nenkwaniriza nate mu kitundu kyaffe eky'olwaleero nga tukyali mu ssuula eno ey'okubiri kiteredde kwenzaalwa mu kitabo kyaffe kino abantu balamu kooye ekyatuwandiikibwa mukadde waffe Ssemwanga Kivumbi bantu balamu. N'omulundi oguwedde twabadde mu ssuula eno yennyini era ng'omwo mwe twalabidde omunyumya ng'atuttotolera ku bimu ebyali bifa ku kyalo ky'ewaabwe kiteredde. Amaze okutubuulira ku bimu ku bibira ebyaliyo nga Walufumbe n'ebibira ebirala kw'ossa n'enzizi. Olumu ku luzzi lw'enzijukira yaluwadde erinnya erya Nnaalongo. Manyi mubijjukidde ebyo. We twakomye nga tutegeezezza nga waggulu ku lusozi nti bwe waliyo omuti gw'omuvule ogwalimu empompogoma abantu gye baagendanga ne bavunnama nga basaba okuwona endwadde, abamu nga basabayo enzaalo, abandi bugagga, era nti bwe wayambibwanga n'ofuna ekyakutwalayo ng'olina okuddayo ate watta omuti ogwo n'oguwongerera. Ebyo nga bwe mubijjukidde mbasabisa kisa munzikirize nviire ddala awo mbongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero nga tukyali mu ssuula eno ey'okubiri kiteredde kwenzaalwa. Emirannamiro w'ekyalo kino kiteredde yeri Kattabusimbu omwafiira omusimbu ng'awuga nnyini yeeyinula. Okuva ku olwo erya Kattabusimbu lyakakalambirako nga ke kokka baganda ba Katongole mwe beevubirizanga. Ye waliwo yambuuzizza nti baganda ba Katongole be baani? Ssebo baganda ba Katongole ezo ziba nte. Mukitegedde? Agambye bw'ati: okuva ku olwo erya Kattabusimbu lyakakalambirako nga ke kokka baganda ba Katongole mwe beevubirizanga nga banywa amazzi mu ttuntu era mwe beegiriisizanga ne babuuka ebibanda nga teri n'abawuunyeeko nti n'abalaalo baazeerabirangayo nga basomosa okugwesiyira emitala. Mwattu omubbi nga tazitagalirako mpozzi ng'ayoyaafe ng'azimbye olubuto ng'olw'enfuuyirizi. Ekyalo kiri nga kikirako ekya Nnende w'e Bukeerere anti Mutondaggulu yakigemula amakula gano gonna gakiramule okwawukana ku byalo ebikyebulunguludde. Nababirye luzzi okukimwa amazzi lwebulunguluddwa lutaayiziddwa akafuuyo akawanvuko. Ebuvansulo yerisse eggwano w'etti lya Kirundu eryagombeza emirandira nga gisimbaganye ng'omuggo gwa Wannema. Ebinyonyi nga mpa abaana kwe byawummuliranga nga biyigaayiganya enziiziiri kw'ossa n'obuyamba. Mu Ggandaalo gye wasanganga n'omusota musajja atabaala, enswera ey'emitwe esatu n'endiga y'obutoogo obuto. Ku kawuuwo kaagwo nga kuliko emmunyeenye era nga gwezinga ekkata ku nkoma okwota omusana. Oluvannyuma lw'okwekatankira amazzi, kino kyatangizanga abataka okukkiriza omwana w'omuntu okuziinyuukirangayo. Eza Kalimpaka nga bwe ziggweera mu ssaazi, Kalimpaka bwe yeetwalangayo kyatutte okugakimiramu okugulabako bw'ati ng'akimegguza bumegguza eri ku ddimwa kwetontera, kupirippya era kussa akakokola tondeka nnyuma yogaayogaka. Tali ku kyetere wabula ekyessanyu bye wasuddeyo ng'obisangayo akawungeezi. Omwezi ogwakafuumuulampawu nga gumeza kafa kulimbawo obutiko obubaala obuggyibwa emyenda 9 naye nga tebuggyibwa Nnaalongo ng'abaana tebannazinibwa wadde omukyaze nga toshaaluka nabo mu mugugu nga bw'okikola mwembi omukyaza n'omukyaze mulwala nnyo kumpi mukoma ku mugo gwa ntaana ng'oluusi walumba akwakkulako omu atuukirize olugero nti ekijja omanyi n'olw'omusango bijanjaalo. Oludde mulumanyi? Nga tuzze ku Nnababirye lwaliko ekibangirizi ekyakula ng'oluggya. Abaazindukanga mu malye g'omusu go gumugamanyi buba budde bwa kumakya
nti abaazindukanga mu malye g'omusu bagoberere amazzi nga basanga oluggya lwereddwa luyooyooteddwa bulungi. Lwaliko emizizo emikulu ebiri, omukazi eyeekoonye ennaswi n'omusajja eyabuuse ku mukyala we nga tebalusena mu mazzi ng'ennaku 2 tezinnayita era nga teluswaggibwamu oba kuyita okuvubibwamu ensonzi wadde nga zaali muli ziteevuunya zikubanga misu nga ne kamala kakutanda n'okikola zikufuukira kagumba weegoge ozizaayo teweesiikidde na kanyeebwa olw'omuteezi okukujimba nga gukuba obba okukutta obussi mwattu ng'eno bw'otanaka oluusi nga kivaako n'amaka okusigala ettayo. Lumu jjajjange enva nnungi yannyumiza omusajja bunkeddeko eyazirobamu nti naye abatannatuuka kuziteeka mu nkanga ye omutaka w'emisinde nno ogwo guba mutwe n'amutabukira yeeyambudde asigadde buswa alogojjose ebikulire ng'emmindi ng'awozanga bw'atannaziroba mu luzzi mbw'alonze ennonde. Abeewuwe kwe baategeera nti akatyanzi ne kajjamponi bibalagadde mu bbwa kwe kuzikwata ne bazizzaayo mu nnababirye nga kwe bagattidde n'omukemba gwa siringi emu ne ssente 5. Kalimpaka bw'atyo n'asimattuka entaana senga kati yalamagadda ekingi bantu alula. Nawe yaba mugamba nti agenda alya enkoko ye alifa bukadde bwe bataggwa kuwalaza mpaka. Kiteredde nga taggwako mawano ng'ebyalo ebirala. Tekwali mwanga mpande okwewala okutangira enkuba okutonnya nga koomala ozirima enkuba lw'etonnya omuzira gugwa ne gusaanyaawo buli kimera ng'amatooke gawaguka empagala ne zisigala ku miteteme. Empagala bye bikolokomba. Era buli musenze kye baasooka okumugamba n'okumufalaasira bwe yafuukanga kinanjo kya nkimize n'azirimako omusana gwayakanga ne guzuukusa kaweeka eggwangu nga gubengeya buli kireme. Olwo abatakansa ennimiro ne bazeesogga zifeffettwe bamulaba oyo nnalukalala kazirima anti kumpi nga guba mugano nga gwa nswa ng'okuzizinduukiriza ng'eminyolo gyogerera ku gwanga mujje. Ennimiro ng'eyerwa kusigala buggo abajja bayigire ku ye era bwe babimusibiddeko fukufuku w'enkuba ng'aba waakufudde emba emigga n'emyala ne gibooga. Olwo ate enguudo zonna n'obukutu ne bijjula toppe n'ebityanka. Ebityanka byo mubimanyi? Ebityanka bye bisooto. Tweyongereyo. Ebikulejje by'okukiteredde nga bwe bitaggwa matenda ebuteeteeyi waakyo nga yeri olwazi ssemayazi olutangaavu n'okumyansa ng'endabirwamu z'omu madirisa g'enju olwakula ng'omweso n'ezandibadde empiki nazo nga zitemagananga ga mukene. Abantu baaleppukanga mu kawungeezi bagende bayise n'okwewawamiranga ku mwenge ogw'obusa ogwafukumuliranga mu ndeku za zigote eziwunya eddekende. Gwabanga gulinga entwere y'akaliga ng'oluggwamu mukirekawo. Bwe bwatuukanga ekiro ne zeeteekamu omwenge. Ekyo nno si kyewunyo. Ekiseera kyatuuka nnyini bbo oba muyite nnaakalyaakaani abatuuze b'okwo n'abasonyiwa obusuulu kw'ossa n'envujjo n'ayagalwa bumere nga buli kaseera yababanga ku mimwa nkugambye ne bamujajjatta n'okumuwa embejja eby'ekitalo. Abambejja n'akuba ab'embaga n'azimula. Abantu ne badda mu kukuba muleeyi, enkaayi n'ebidduluza obutasalako okutuusa kkejenge ng'ebyendya n'omwenge, emmese, minya byonna bisigala bikungiriza anti ng'emisito gy'enkoko be baana kuli. Embuzi zibaagwa butasalako. Mbu ku kikolwa kino kwe kwava okukituuma kiteredde mirembe teryadaagana ng'eddembe erikirimu linywamu akendo mu kyewa mugwanya ebukeerere.
ng'ebibwa bwe byerabirwa n'abafusi nga baziikulwa n'obalabako. Naye ekiseera kyatuuka emmandwa n'eyunguka ezziga, ng'entabwe eva ku basenze bajja abaavanga mu mawanga agatwetoolodde nga bazze okusaka n'okusiisiitira emmimbi. Oluvannyuma ensimbi nga zibaweredde, baatandika okukuba ebba mu bibanja ne batandika okusuula emizizo, obulombolombo n'ennono. Olwo ne bakireetako ezaabwe ez'ebunaayira. Wano entokotoko we yazaalira embete ne kiryoka kikubwa nnabe kyasereba kiserebettu. Amasanyu agaakeesanga n'okusuula enjuba ne gatandika okufumwa, anti baalutuusa nti ekinatta amaka. Wano ne bajjajjange bwe baakisengerako okukituulako obubya, anti obuwombo bwewunzika. Ampuliriza omulungi ennyo nnyini ddala. Bwe tutyo bwe tufundikidde ekitundu kyaffe era essuula yaffe kiteredde kwenzaalwa bw'etyo bwefaananye. Nkakasa ekuwoomedde. Nakugamba ekitabo kino kinyuvu nnyo nnyini ddala okukira bye nnyinza okukunnyonnyola. Bwe tuula butuuzi tukisenvuza okutuusa gye tulikifundikirira, okutuusa omulundi oguddako lwe nnaddaanya ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula era endala empoomu. Jjajjange akisengako. Atakuumira mpeera abankuumire ba mikwano. Mubeere bulungi. Mweraba.